You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Gavumenti ajje enta mu misango esatu ejjibadde gyaggulwa ku basuubuzi Sulait Ssemakula ne Yusuf Ssemakula ejjibadde gyabasibwako mu kkomera nga kino kiddiridde oludda oluwaabi olwa gavumenti okugizuula nga emisango gino gitayina nsa era nga gino gyabaggulwako n'ekigendererwa ekyokwonoona amannya gaabwe. Akulira oludda oluwaabi mu gavumenti Jane Francis Abodo ajje enta mu misango gyabwe nga gino gyali gyabateekebwako akakiiko ka State House akateekebwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Bano emisango egibagiddwako kuliko n'okwonoona ebintu eby'omukadde wali ennamugongo kira. Bano okuggibwako emisango gino kiddiridde okukizuula nti emisango gino tegirina nsa era nga n'obujulizi bwabuze obubaluma. Nkubajjako emisango era kitegeerekese nga bano ettaka n'ekibanja ebyogerwako baabigula mu butuufu era nga byabwe mu mateeka nga tewali we basobolera kubaggulako ate emisango nate. Oludda oluwaabi tukizudde nga bano ababaggulako emisango gino balina ekigendererwa ky'okwonoona amannya ga bano omuli Sulait Ssemakula ne Yusuf Ssemakula era nga bano bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu George Muhanji banyonyodde ku nsonga ey'okugoba emisango gino era ne bategeeza nga bwe bagenda okuggulawo emisango kw'abo ababakwata ne babasibira obwereere. Tujja genda mu maaso n'omusango gwaffe gwetwawabira wakoonoonye erinnya lya kireyantu waffe n'ensaasaanya yonna jjazze ng'asaasaanya musango guno ogutalimu makulu ogutalimu kintu kyonna nga bo banoonyeza ebyabwe nga baagala kulaga nga bakola n'oyewunyiza nti anti-corruption unit mu misango gy'ettaka misango egyasalwa mu kkooti baba baginoonyamu ki bava ku mulamwa pulezidenti gwe yabateerako kati batandise kweyingiza mu misango emirimu egya kkooti n'emirimu gya poliisi. Ssemateeka waffe tugamba nti omusango gwonna gutuyita gwa criminal poliisi erina obuvunaanyizibwa obunoonyereza ne bawayo fayiro wa DPP kkooti neziwuliriza nezisalako omusango. Naye kati ekyo ekitongole kituyita kya anti-corruption unit kivuddeyo kati kyeyingiza mu mataka kyeyingiza mu busuubuzi kyeyingiza n'ababanja ssente n'obogera nti gundi mu banja nabo bayingirawo. Kaakati tusaba nti owekitiibwa pulezidenti waffe omulungi agezeeko abawe guidance kiki kibalina okukola nawa gye balina okukoma. Abawaabirwa okuli Ssemakula Sulait ne Ssemakula Yusuf baali baggulako emisango esatu ogw'okwonoona ebintu okujingirira ebiwandiiko ssaako n'omulala. Bano basanyukidde eky'omuwaabi wa gavumenti okubaggyako emisango gye bagamba nti babadde balina ekigendererwa.